Weewaawo akati twagala kumanya obudde bwa Lubaale mwakolerwamu emikolo gye budde ki? Singa okola emikolo gya Lubaale ekiro oba mutuufu? Era bbanja ki eribeerawo singa mubeera mukola nnyo emikolo gya Lubaale ekiro? Era ekyebuuzibwa ekirala, ebintu ebikolebwa e Kawungeezi ng'enjuba enaatera okugwa biba bituufu? Ekibuuzo ekirala, ebintu ebikolebwa mu nkuba biba bituufu? Era liba bbanja ki? Ebintu byandikoleddwa budde ki? Era okusinziira mu musambwa ki? Era embuga mwe bikoleddwa eba etudde mu maanyi ki? Kakati omwami ono yeddira Nnyonyi. Omwami ono alina ekibuuzo ky'abadde abuuzaako nti baamugamba okugenda okulima ebiggya alina kumala kubikkibwa ku kika, oba ewuwe w'abeera oba ku kika alina kumala kubikkibwa, naye nga budde bwa Kawungeezi ddala n'alyoka agenda n'alima ku kiggya. Akati nja kumuddamu bwe nti waliwo essaawa ezitakkirizibwa mu Lubaale kutambulizibwako mikolo, okugeza obudde bw'ekiro. Singa enjuba egwa ne mukakasa nti egudde, essaawa eziddako tezikkirizibwako mikolo. Ebijjulo, okwambaza Lubaale, okukwasa abazzukulu ensawo, ebibbo, embugo, okuwanga ekintu oba okuwanga empagi, ebintu eby'enjawulo. Ssaawa kasita enjuba egwa ne mukakasa nti egudde ebuliddeyo, waba tewakyali mukolo, gubeera mu bulambulukufu. Era ensonga ezo bw'ozikolera Lubaale oba ng'ali ku bazzukulu, oluusi Lubaale asobola okunyooma azikoze. Oluvannyuma lw'ekiseera, omanyi Lubaale tatyoboola muntu mukadde ako. Mu budde obwo Lubaale asobola okukusiima era n'akugamba weebale. Ne wayita omwaka mulamba, abazzukulu bagenda kiwala, Lubaale n'alinnya naga ebintu byaffe byonna baabituwa kiro, ffe tetulaba, ebintu byaffe mubiddemu. Okitegedde, Lubaale kyalina ekizibu kyekyo nti Lubaale ne bw'oba omukyamizza era ye talema kwebaza. Lubaale ne waba tookola ebintu bye era talema kwebaza ng'oli mubikola mukadde ako. Wabula okutegeera ekya Lubaale nti tekiteredde, wamala kuyita kaseera. Era okutegeera ekintu kya Lubaale nti si kyekyo, tekiri mu bulambulukufu, wamala kuyita kaseera. Lubaale tatera kuswaza bamukola. Era Lubaale asigala akuwa ekitiibwa. Ne bw'oba ogenze ku musawo ne waba yakusabye miliyoni nnya ng'olinako bbiri, n'akkolera ekintu nga kifu, era Lubaale asigalaga nti musasule ssente ze, era ne yeebaza, era tayinza mugaa nti tosobola. Okitegedde, ge makulu ga Lubaale nti Lubaale taleka bbanja wantu. Oli wadde akoledde ebintu tebirambulukuse naye by'amanyi, kitegeeza aba akubanja. Obaako mukakutte bulungi, oyinza okugenda ewantu jjajja oba nankulu oba ssenkulu n'akkolera ebintu nga si byebyo, naye nga teyagenderedde bikkwasa nga si byebyo, nga si bugenderevu naye nga ky'amanyi. Tugambe yakusalidde miliyoni nnya wawaddeko bbiri, era Lubaale akugamba musasule kubanga akoze, wabula obutamanya bwe bumutawaanya, naye akoze. Ekyo kiba mu Lubaale munda. Lubaale taleka bbanja. Okitegedde? Okay. Kaakati tudde ku kibuuzo. Singa osanga embuga nga tekola mu nkuba, embuga yonna oba wa ssenkulu oba wa nankulu nga tebakola mu mbuga, tebakwasa bantu bazzukulu bya Lubaale mu nkuba, embuga eyo omusambu ogutera okuba omukulu mu mbuga omwo gutera kuba musese. Guba musese. Kyokka ne bwe guba si gwe gubeerawo, si gwe gulamula, naye Lubaale oyo aba akulemberwa basese. Mu nkuba takola, mu nkuba takebera,
mu nkuba tajjanjaba, enkuba ng'etonnya tajjanjaba, mu mbuga omwo. Okitegedde? Era ebintu byagwo, ebintu by'omu mbuga omwo bitambulira nnyo mu budde bw'okumakya, ssaawa 4-5. Okitegedde? Ssaawa 4-5, 2-3, ssaawa 12 kitundu. Ebintu by'embuga bibeera bitambulira nnyo mu ssaawa ezo. Okitegedde? Ebintu by'omu mbuga nga ekulemberwamu Lubaale Mukasa biba bitambulira nnyo mu ssaawa ezo, era enkuba bw'ejja tebatambuza mikolo gyonna. Kakati embuga nga Kizza gibanja ng'erimu ebbanja lya Kizza, oba tuliyitire ddala ebbanja lya Kabaka. Embuga nga Kabaka abadde agibanja nga tebaatereeza bibye ng'abanja mu famire omwo ng'abanja, naye ng'ate baasamira embuga weeri ekola emirimu gyayo era ejjanjaba abazzukulu, naye nga Kabaka agibanja ng'agibanjizza wamu n'Omulongo Kizza. Kati ebikolwa by'embuga eyo kukola nga bintu kiro. Buli lwe bafumba ekijjulo kijja kiro, kigabulwa kiro. Ssaawa emu kiba kiyidde okusoosootola, bagenda okugira ng'emu kitundu ssaawa 2 embuga eyo bebanjibwa Kabaka bulamu. Kabaka bulamu aba agibanja, mubaamu ogubanja nga gunene nnyo 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 nga Kabaka okitegedde nga abavugira ku kyettaka, nga buli mukolo gwonna 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 bwe bagukola empewo zivayo ne zisiima, naye nga bafumbye byabwe oba ebintu ebikwasiddwa abazzukulu mu maaso bijja kuddibwamu. Okitegedde? Kakati embuga eyo ekola ebintu ekiro, emikolo kiro. Sigamba bino eby'okuyimba eby'eŋŋoma, ngamba emikolo egirina okukolebwa emisana. Nga emikolo egitera okukolebwa emisana, ekifo nga Kizza akibanja oba Kabaka ng'akibanja, giba giggwa kiro. Ate mutegeka ebintu nga bukyali ne mwekulungula nga mulaba obudde ne bubazibako, kumbe liri bbanja. Nga leero olwaliro tujja kirya misana, mukirya ssaawa 2, ssaawa 3 mukiriira ku ttaala. Okitegedde? Akati ekyo kyekifo ekiba kibanjibwa Kabaka oba Kizza. Ekifo ekiba kitudde mu bwa Ssewamala, ebiseera ebisinga ensonga zaakyo kitera zitambuliza mu bw'enjuba ng'egwa. Era w'omanyira Ssenkulu oba Nankulu nti aliko Ssewamala kukola nga bintu ng'enjuba egwa. Oba kukwasa abantu nsawo biki, ng'ate obudde bwakedde alaba, emisana obwedde alaba. Naye kasita olaba nga embuga ng'ebintu byayo ebikolo enjuba egwa. Kusimba empagi esimbibwa empagi enjuba egwa, ebijjulo ne bijja ne biriwa ng'enjuba egwa. Okukwasa ebintu abazzukulu ng'ensawo, mbugo, njegereza ddungu n'olutuula. Kandabe olutuula oba ate njogedde lwaki, simanyi tubadde tuntutte, mbadde ndoota. Omanyi ntera okulootera mu bubaka buno nga mbuddiramu abazzukulu ku ssimu kuno. Ndabye nga akonye ku lutuula. Ndowooza bubadde bubaka bulala ate nga mbulootera mu buno. Obwedda mpulira mpengawenga nga simanyi mpengawenga gweno kuli ofunayo ekirooto ekirala ate eno oli mu kuvunula bulala. Ate mwattu nkifuna njogera oba kiki? Kati ate bwe bituula bya ddungu biyingiriddemu wa? Kale ekyo katukiveeko. Kakati we tubadde bw'olabanga emirimu egikolebwa mu mbuga omwo nga gikolebwa wakati w'essaawa 11 kitundu 12 ng'enjuba egwa, ng'omanya omuntu oyo atudde mu kifo omwo atuulibwako obwa Ssewamala. Alina obwa Ssewamala bwe bubeera bwefuga ennyama ye.
Okitegedde. Akati noono omuzzukulu ono ow'ennyonyi baamugamba bamubikkanga kawungeezi. Okumubikka kawungeezi kye ki? Kwe kwambaza omuzimu gwa jjajjaabwe oba ogwa jjajjaawe ogumuliko, okugwambaza olubugo oba kitwandiise ekifundikwa. Baamugamba bamubikkanga kawungeezi. Kati omuzzukulu ono ow'ennyonyi alimu akatundu ka Ssewamala. Alimu akatundu ka Ssewamala. Ekitegedde Ssewamala omumala nsonga. Akati bw'alimala ng'awo agenda alime ku kijja. Ayinamu akatundu ka Ssewamala wadde nga tannaba kkajjuza, tannaba kkakola nnyo. Talina ndowooza kati njala kutandika kusumagira katono kamukomye wano weewaawo. Kuba nnyinza okusumagira ate nzivunula bubaka ate nendooteramu obulala. Nze simala kwebaka, tuba twogera awo ng'ate eno ndoota bulala eno. Kale otulo tuno natwo tezibu. Kakati weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.